Weewaawo wadde ebyuma by'omuzungu byekwatamu naye tebijja tulemesa kweyongerayo mu maaso na munyo gwaffe kusatu katugende mu byemizannyo tulabe ttiimu y'eggwanga ya under 20 eyolekedde mu ggwanga ya Tanzania okwetaba mu mpaka za AFCON. Uganda Hippos ngeno ttiimu y'eggwanga y'omupiira gw'abalonzi emyaka 20 yeesomye okunaza ennaku ku bannayuganda oluvannyuma lwa ttiimu enkulu okupalabya ennaku bwe yali mu mpaka za CHAN. Hippos bagenda mu mpaka za Africa ez'abalonzi emyaka 20 naye nga tebannagendayo basoose mu mpaka za kwegezaamu e Tanzania gye bagenda okuzannya n'amawanga okuli Tanzania ssaako ne Namibia. Ku ssaawa 2 ez'okumakya g'olunaku olwaliro bano basimbudde ku kisaawe Entebbe okugenda e Tanzania gye bagenda okwegezaamu wakati w'ennaku z'omwezi 2 n'ennaku z'omwezi 9 nga batuuse bulungi mu ggwanga eryo. Twatambudde nabo twatuuse bulungi batubukingidde mu Tiffany Diamond Hotel wetusuze embeera nnungi yonna ate tutegese bulungi ssaawa 10 kugenda kubeera ne first training ndi tusuubiza bannayuganda nti abasajja tugenda kubakuba. Z'empaka za Africa za AFCON under 20 zakutandika ng'ennaku z'omwezi 14 nga yo Uganda yakuzannya omupiira gwayo okusooka ng'ennaku z'omwezi 15 ng'ettuuka ne Cameroon. Abazanyi ab'25 be bali ku ttiimu eno nga 18 ku bo be bali ku ttiimu eno yali esunsulwamu okwetaba mu mpaka zino ate 7 abalala babongedde mu bwongezi. Ku ludda olw'abakwasi ba goolo kuliko Jacob Makecha azannya mu Academy Ascend, Oyo Dalton azannya Busoga United, Senyondwa Davis azannya mu klabu y'e Villa Jogo. Ku bazibizi kuliko Kizito Gavin Mugwerengo ne kapiteni wa ttiimu eno ng'azannya mu klabu y'e Villa, Semakula Kenneth azannyira mu Busoga United, Musa Ramadan azannya mu KCCA, Kafumbe Joseph naye azannya mu KCCA, Begisa James azannya mu klabu ya UPDF FC, Baligeya Simon azannya ku ssomero ly'Ekibuli, Abdulaziz Kayondo yazannya mu klabu ya Vipers FC. Ku ludda olw'abawuutanyi kuliko Mugulu Sisima azannya mu klabu ya Busoga United, Igana Jebungo azannya mu klabu ya Vipers, Bobo Sibya Ruhanga naye azannya mu klabu ya Vipers, Steven Serada azannya mu klabu ya KCCFC, Ivan Eyama azannya mu klabu ya Mbarara City, Andrew Kawe azannya mu KCCFC, Ivan Asabi akaziwaakira Di Maria azannya mu klabu ya Vipers FC, Sekaja Davis azannya mu klabu ya Bresters FC, ate nga Wabyona Faizo azannya mu Big Talent Academy. Ku ludda olw'abateebi kuliko Ivan Bogera azannya mu klabu ya Proline FC, Senyondwa Samuel azannya mu klabu ya KCCA, Kakoza Derrick azannya mu klabu ya Police FC, Basangwa Richard azannya mu klabu ya Vipers, Joseph Bukenya azannya mu klabu ya KCCFC, Sakone Sali Alpha Theyeri ng'ono azannya mu klabu ya Proline FC, ng'ono ye mutabani w'omuyimbi Bebe Kulu. Kabenga Yusuf, Salt TV, Omunyo.